gali ku mikwano gy'abali mu MBM amanyikiddwa nga Kemisera. Wabirabye ebintu ebimuliko. Lwaki tetukoze ate interview ndala kuba mbimanyi nnyo. Oli serious? Ebyo mbimanyi nnyo bulungi nnyo. Ne wanjogerera nyina milioni 10 zize ku account yange nonyangeri jenzi wa Kemisera akomewo wano kubaze mwana sagala nnyo vumaganya manya g'abantu. Leero Mary Bata nkubidde simu nga akaaba. Nenga Mary Bata talina adde musango n'ogu. Talina adde buzibu n'ogu. Jesse oyo mwala Kemisera nti wekisiru. Ndoza labyo mukazi ayise wano. Mama wa Kemisera ali arrogance ngono omukyala ayise wano. Ngona agenzo. Yes. Tata wali arrogance nga bolabyo oyo omukyala tebategeera. Nze nimbaddeko ne Kemisera. Nze Kemisera we yazalira oyo omwana. Nze yali ensambya. Ne sente oyo omusajja gwe yabba ku munne yali aganye musasuli okuva mu ddwaliro. Ninkwata sente zange ze zamujja mu ddwaliro. Yes. So ekimubonya atuka togende South Africa. Ndikati Kemisera mudongo. Jukira abaluna ye yamukuba. Kati bamukubako wano lubale. Kati mwecho musayigula ikagwa mugenda mu bwongo. Kati alwawo kutegeera. Ndi mwangu wa kufera ndi Kemisera so n'omugali ya binali. Musiru. So ne bamulimba limba. Musajja amulimba limba. Oyo musajja tasose kulimba nange yanimba limba. Nze musajja afera dda. Ne kati nganze gwafera kiri kyegami lupi nze ne from omudongo. So kumpira omudongo nenga nze kiri mu kumpisawo kubeera omudongo. Kwa bono obanga oli mugezi nange mbe mugezi. Tuyinza obutava mu kintu kirungi. Babuli mwaba yagalaga alagako munne tegeera nange ntegeera. Nze 10 ne from omudongo nange oyo musajja yanferako. Era nayagala ntwale. Kati ne ngamba olaba n'okubeera wano mu Kampala we banzaala we mmanyikiddwa nawo kizibu. Kati okuntwala eri. Ebonayira. Kati Kemisera engeri gyayagala okulaga nti yes tamuyimbi nnyo yafuna omusajja omugagga yalinyirawo. Segeera yes. Wadagi. Anadda oba mu mbeera gye twalabye nti amasasi baagamukubye mu mukono kinagwa. Oba afa n'afa. Lupi ffe tufiiriddwa abantu. Kaba kaseera ke bw'anaaba akomyewo Mukama Katonda tusaba amusobozese mu buli kimu akiyitemu. Naye atajjemu ekyokutegeera banaaba basigadde nga mulamu nga ategeera. Ajjemu ekyokutegeera olunaku olulala oba time endala aleme kukola nsobi eyo. Okay. Yes. So mbumpimpi ategeere. Yes, ate sibulina musajja nti gw'olina okufuna mbu olina omuzaalira, olina omwagala ennyo, olina okukola byakugambye. Abawala mwebereremu. Oyo mwala mulungi nnyo. Ne bulungi bonna bumufudde bumusaze. Yagenda mweru naye kati nagenza okulaba ng'alinga side mirror ya mmotoka yange nga muddugavu. Osegeera? Abawala bangi abali mu bufumbo nga maze emyaka 6 tazaalanga. Yekenneenya. Naye omusajja wakamubba ku munno omuzadde ne gwe wamubbako aludde naye tamuzaalangamu yadde okufuna olubuto lwe bateetegekedde ku lujjamu ng'omufuniddewo omuzaddemu bye bivaamu. Okay. So akatukusase Kemisera byonna byoyitamu kati milioni 10 ezo tukoze tutya? Weziri tezinatula ku simu yange. Naye nga nziwuliddeko era ngenda kupanga nnyo bwe ziba nga ziri 10 nyigirize at least mbaweeke mu kitundu emukomyewo zino sente zibe zange zisobolera okunnyambako. Nange nyina ebizibu byange. Ako kibi wafa. Ate kirungi Kemisera. Yakwewodde abantu balaba basobola okumuyamba. Bamuyambe. Ffe temuli mannya gaffe. Yakowodde Mama Fina, yakowodde Abitexi, kakati nze milioni we zinaatuuka nga nnonya kwabo be yakowodde nga buli omu muweerezaako 2. Kuba ffe temuli mannya gaffe. Yarabye abasobola okumukola ki? Okumuyamba. Bamuyambe. So batandikiraawo. Batandikiraawo. Mary Bata yamwebazizza. Oba yabadde lukujjukujju amejjako. Mary Bata omulaba. Buli wobeera ku nsi kuno nga toyina nnaku ng'olina ennaku ennaku yo n'ogibikkirira n'obeerawo ti Mary Bata alina amaziga ye nga ye. Amaziga agatali ga Kemisera, amaziga agatali gaani. Ti Mary Bata munaku ye nga ye. Bwe njogera ku bunaku bwa Mary Bata abumanyi oba nze mbumanyi Lupi naawe obumanyi wakolako ne Mary Bata. Mary Bata mukazi munaku. Kati waliwo ebintu byense bitagenda kutukaabya. Tituba twayita dda mu nnaku tugimanyi. Kati Mary Bata kyagezaako okwekola. Kati Mary Bata bw'anadda mu nnaku anakuwala Kemisera ajja kukakana ensi emulemye. Kemisera okuvayo okwebaza Mary Bata. Era Mary Bata ajja kugamba tewali buzibu.
omanyi ffe bamulekwa Katonda ye maama waffe ye taata. Kati gogenda kukola Meribat ekikyamu Meribat tajja kunyigira. Katonda akyaleseewo Meribat ku nsi nga talina bazadde yagenda okujajinga kubanga Katonda ye maama waffe. Katonda ye maama wa mulekwa ye taata wa mulekwa. So kati nze kino ngena kigamba oyo omukyala Kemisera. Nze nange yansobya nenjagala n'okumukuba. Ebyaddala nga bali awe ewaabwe emuyenga. Yansobeza nno ddala. Naye nendabanga musiru. Nenkirekeraawo nemmuleka. So bw'aba yeetondera Meribat Kemisera yeetondere Katonda. Bw'anawuza bya Meribat tamwinaako buzibu. Musajja yagenda Meribat waali. Kati ate omusajja agwa abawala b'e Uganda oba bategeera batya. Bwe bulamu bwe tutambuliramu naye nga Kemisera tukusaba bwe wayisa amanya bwe wakowodde ndowooza bakwate embeera eno mu bwangu nga ekiwundu tekinasambala bakuyamba osobole okuva gye bakutute n'ekiwundu gye nalengedde ekyamasasi katusabe ofune obujjanjabi bwe busingawo osobole okuba nga osuka. Mbajjukiza April Stage Event Ushers bwe bakabi mu mikolo n'embaga then mbajjukiza ne Rupi Promotion ku promoting endongo ku TV ne radio mbajjukiza Limbalwa ngenda du promoting Limbalwa ne ku TV leo Glory lugenda kuzanyisa. Ne ku radio ku Sunday ku oli ku Metro. Olw'omukago oli free ekirungi video agitale ne ku Saturday ekiro katubere ne 10. Ali busy Saturday ekiro? Nze mba busy. Naye nambanja kujja. Saturday ekiro osaawa nyeze ekiro paka 7 Sunday ku Metro 7 paka 9 tuli ne MC 10 oba Uncle 10 nga yemuyita. Seria Uncle liberewo nnyo lya MC livewo nnyo. Livewo nnyo. Liberewo nnyo. Ya Uncle liberewo. So thank you so much. Abbe nkutumide kola Japan yourself ntume. Mpita MC mba nerabanga Mariachi mba nerabanga ndi Mudongo. Ayo mpita Uncle kiba kyakabi nnyo mbanga bola bakyagulanyi. Yaman. Obanga ola Bobby Wine. Yaman. Akayimba kano Bobby yandikozeyo challenge. Bengena okusaba challenge. Njagala just eno omukyala Zali Zarina. Akole challenge yolimba lwange awo ngenda manyo limba lwange lwakabi ne Sheila Gashumba already yakubidde oyo oyina byankoledde na bingi neta nakola challenge simanyo obe muswaza Sheila Gashumba kola challenge yange Zali kola challenge yange byaddala ona abantu abachali bange musa tubasabidde mu kamera mukole challenge ya MC 10 oba Uncle 10 nerya MC lisigala eri wansi kati tuli ne Uncle 10 eyabadde oluyimba Anthem ye Kampala tukweyanziza tebakutte kumala komeri so tukweyanziza basebo ne banyabo kona kado subscribing omukutu gwa enkola ya video Silverback Lounge au ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party olina meeting za kwanjula jangu tweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune Silverback Lounge ku Salama Road okuliraana Makindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku noti 755 322 755 noti ngeye eri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu Silverback Lounge the peak of enjoyment. Silverback Lounge au ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party olina meeting za kwanjula jangu tweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune Silverback Lounge ku Salama Road okuliraana Makindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku noti 755 322 755 noti ngeye eri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu Silverback Lounge the peak of enjoyment. Kyumya oluyimba gw'okutegwa bba lufuuse ensonga era lukyakikolera ddala lukyafu banaiba mwina nyaka nja kugoba gwe kunjo olaba ndi mu interview ate oyogera so oluyimba anti tuli wano ne tuli mu interview nnyabo totweta kaate kajanja naawe tuli mu interview egera muli ebiteeteeyi kati kyogamba kati tukole tuti
mugamba za mupangisa wan jamugobawo gokutte gobba sina budde buyimba kapera kati kuba kati bangambe mmere idde ate swa kubanga ngenda lya mmere atenzire mu kapera kayimba kyogamba tokamanyi lupi Chimi nsaba batweka tule ku dobozi lya boss Mostive Gang erimu bayimbi bamekanga tona twakapera Mostive Gang erimu abayimbi kati sofa bali mukaaga MC Chimi ba Uncle Chimi nesi nabakolera nnyimba nyagala bazadde babe basooke bampereze sente yeah so twekapera gokutegobba ono yantamedde ebyokukwana endogaloga dda nesiraana laavu esaana abazaana oba mulope wayokaana gwe damwawo gokutegobba ya gwe gokutegobba yamaani kwegamba kale ennyimba bulungi nnyo kale siri mulungi mu kapera kuba bwe mba ndi mu kapera mbanga bigayi so ndi mulungi nnyo mu kuyimba wali ng'endonga etudde nga nange ensumulula